Yes, we bali kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nyongera okujjukiza nyongera okusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna kakati amawulire genjagala okubanga nkuwa essaawa eno yennyini Honorable Mathias Mpuuga kaweddemu nina wano ebbaluwa gyengenda okubanga nkuwandiikira. Museveni alagidde awandiise ebbaluwa ng'alagira amanyiddwa nga Honorable Kiryowa Kiwanuka ono nga ye Attorney General oba Ssaabawolereza. In fact ebbaluwa eno ngenda gikusomera naye nga yawandiikibwa mabegako yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini ogwokutaano omwaka 2024 era Mpuuga Mathias Mpuuga kandibanga kaweddemu kubanga byengenda okusomera bino byenjagala owulirize si byangu nnyo era si birungi eri omusajja ono amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Honorable Mathias Mpuuga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamukwata oba ekibiina ekya National Unity Platform bwe kyamukwata nti ali omu ku ba commissioners oba ku bakungu abeegabira ssente ezandibadde ez'omuntu wa wansi. Abasajja bangi bavaayo ne boogera ebigambo bingi nnyo. Mathias Mpuuga yennyini yavaayo ne yeewolereza ebigambo bingi nnyo bizze byogerwa ku nsonga eno yennyini eya ssente emiliyoni 5 nabali abeegabira miliyoni 4 abali abasatu. Kakati bwe twogerera nga giwunye ku sayidi y'omu Mathias Mpuuga Museveni yawandiika ebbaluwa gyenjagala okubanga nkuyitiramu gwe ali ku mukutu guno gwa Red Zone TV soko owulirize bulungi nnyo ngenda gikuyitiramu eddakiika eno. Ebbaluwa yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa kutaano 2024 ng'eva mu State House PO Box 25497 Kampala Uganda nga bagiwandiikira Honorable Kiryowa Kiwanuka Attorney General ng'erina omutwe ogugamba Service Awards to Parliamentary Commissioners nti akasiimo kali ke twayogerako akakawumbi akalamba n'obukadde 1.7 billion shillings. Mpuuga yeegabira miliyoni 5 nabali abalala aba NRM ne bafuna miliyoni 4 kakati nno kamujjuutuse. I have been following the public debate on the service awards apparently given to the leader of opposition in parliament and what you call backbench parliamentary commissioners in May 2022. Nti ennaku zino zonna bino Museveni byawandiise mbadde ngoberera debate bannansi kye babadde basinze okusimbako essira abantu ekintu kye basinze okubanga bakomplainingako ekya ssente akawumbi akalamba n'obukadde 1.7 billion shillings ezaweebwa leader of opposition ne bemuyita kyayise you call backbench parliamentary commissioners nti ne bemuyita ba commissioners ba parliament abasatu mu May omwaka guli ogwa 2022 Mathias Mpuuga bwe yali akyali leader of opposition. Mpuuga nno kaweddemu wano n'agamba a total of 1.7 billion shillings was shared between Honorable Mathias Mpuuga and the 3 NRM nominated commissioners nti ssente zino akawumbi akalamba n'obukadde 7 zaagabanyizibwa wakati wa Mathias Mpuuga ne bali aba NRM ba commissioner abasatu. Were you aware of these awards? Wano Museveni ng'abuuza Kiryowa Kiwanuka. Oh, the Attorney General does not need to know about this. Nti sebo Kiryowa Kiwanuka wali okimanyiiko nti ssente zino zaagabibwa Mathias Mpuuga bamuwa ssente zino obukadde 5 oba Attorney General talina kubanga amanya bino. Kati Museveni abuuza Kiryowa Kiwanuka mu bbaluwa eyo gy'olaba awo gye ndi mu kusomera. Kati wuliriza, if you were aware did you advise that it was legal? Nti singa wali omanyi era obanga wakimanyaako waba advisinga oba waba advising oba noba amagezi oba nobategeeza nti kino kye bakola kiri mu mateeka. The Prime Minister and the Finance Minister told me that they only learnt about this in the news even when they are members of the Parliamentary Commission. Museveni ng'ategeeza nti ba Prime Minister Robina Nabbanja ne Minister w'ebyensimbi Matia Kasaija bangamba nti kino bo bakimanyaako nga bakiwulira mu mawulire newankubadde baali ku kakiiko oba batuula ku kakiiko ako ke bayita Parliamentary Commission. Kakati ebbaluwa eyo bagiwandiikidde Kiryowa Kiwanuka nkyakwongerayo. The moral question is settled. Such conduct is contrary to the revolutionary principles of the NRM. Nti ekikolwa ekyo kyawukana nnyo ne principles zaffe ng'ekibiina ekya NRM.
When we were fighting Obote and Amin, we used to call it primitive accumulation of wealth. Wano ng'ategeeza nti bwe twali tulwanyisa Amin n'Obote twali tukiyita primitive accumulation of wealth, oba okufuna obugagga obubbe oba obulimu obutali makubo matuufu ndowooza oyinza okukitwala. Officials under those regimes we are trying to get wano ndowooza kambuukewo kankutwale direct wano ku nsonga. How can parliamentary commissioners who apparently earn more than other MPs award themselves all that money? Wano ng'abuuza kijja kitya era kisoboka kitya era mukkiriza mutya ekintu kino okubaawo nga ba commissioners ba parliament nga nkimanyi nti omusala gwe bafuna gusingira ddala ogw'ababaka abalala, kijja kitya okubeera ng'ate beegabira ne ssente ezo? I am told that it was never discussed by Parliament or the Committee on Legal Affairs. Nategeezebwako nti kino ekikolwa ekyokwegabira ssente zino tekikubaganyizibwangako birowoozo mu Parliament yadde akakiiko akandibadde akamateeka okukola bino. Find out. Namutegeeza noonyereza ozuule era ombuulire lwaki ekintu kino kiriwo ekiti era kyatandika ddi, kiriwo bakibanuka gwe bagamba Attorney General. When we are struggling to find money for roads, electricity and other sectors that bring value into our economy, nti kisoboka kitya kino okubeerawo ate mu budde bwe bumu nga tunoonya ssente z'enguudo, tunoonya ssente z'amasannyalaze, tunoonya ssente ez'okuteeka mu sectors ez'enjawulo. However, conduct which is only immoral and not illegal may not be punished legally but politically. Nti ekikolwa kino singa bana abazuula nti kyali mu bumenyi bw'amateeka bajja kubabonereza mu ngeri y'ebyobufuzi politically. Advise on the legality of these service awards. Nti njagala okuwabulako era ombuulire oba onnyinyonnyole gwe kiri wakiwanuka ku nsonga eno eya miliyoni 5 zino ezaaweebwa ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Kati wuliriza nkyagenda mu maaso n'ekiwandiiko kino. Did they violate the leadership code or the anti-corruption act? Olowooza tebaamenya oba olowooza baamenya oba baviolatinga leadership code oba anti-corruption act, akawaayiro akalwanyisa obuli bw'enguzi? If they did, what have the IGG and the CID done? Nti bwe bawanga kye baakola kimenya amateeka, amawulire ne gaba nga gakikuba ba IGG Inspector General of Government oyo ne Betty Kamya ne CID baakola ki? Kakati wano wenjagala nange nkubuuliremukko. IGG Betty Kamya omujjukira yavaayo n'ategeeza n'agaba naye obuli bw'enguzi ekyamazima bungi nnyo, naye buli wogezaako okunoonyereza ku buli bw'enguzi emiwunyo giba mingi era ebivaayo oyinza obutabyagala. So kati wano amubuuzizza ekyo baakola mulimu ki? As everyone involved recorded statements nti waliwo omu eyainvolvingamu ekiwandiiko kyonna. Is there an ongoing investigations? Waliwo okunoonyereza kwonna okugenda mu maaso wetwogerera oba mwabavaako balye ssente zaabwe nga namwe mutunula butunuzi? Bino nno biri mu bbaluwa Museveni gyawandiikidde minisita we oba Attorney General we oba ssaabawolereza wa gavumenti ku nsonga ya Mathias Mpuuga. Oliriza, if there is no legal but only immoral question, what has the NRM parliamentary caucus done? Kati wano nassaako omukono Yoweri Kaguta Museveni president copy nawako speaker owa parliament Anita Amongo. Bano nno be bawadde copy bonna baba bavunaanibwa ku nsonga eno baba bavunaanyizibwa ku nsonga eno. Copy right honorable speaker Anita Amongo, copy Inspector General of Government IGG Betty Kamya, copy Director of Public Prosecutions, copy Chairperson NRM caucus ne gwe bawandikire direct honorable Kiryowa Wakiwanuka ono nga ye Attorney General oba ssaabawolereza wa gavumenti. Ebbaluwa yawandiikibwa ng'enaku z'omwezi 3 wabula olwaleero lwerabise nange ne ngamba kanjikutuuseeko. Mathias Mpuuga kirabika ng'ebibye bitandise okuba nga byonooneka. Bwe bali kubanga okyali ku Reason TV, ensonga eno ngenda gikuleetera obeere nga ogigoberera, naye ekibaluwa ekyo kitambulidde ku mitimbagano egy'enjawulo bwe twogerera essaawa zino era ogenda kukirabako yonna gy'oyitira. Ababadde bawolereza Mathias Mpuuga ndabanga akaweddemu. Ababadde bawolereza Mathias Mpuuga ndabanga ekintu ekigenze wala. Omukutu ogwa NBS Television nga guno we gwavaayo ebimu ku mikutu egizze giwolereza oba egiteekawo nnyo embeera y'okuwolereza oba okubikkirira Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba nagwo gwennyini utaddeyo nti President Museveni has written to the Attorney General expressing concerns about the allocation of service awards totaling up to 1.7 billion Ghana shillings among the parliamentary commissioners. Honorable Mathias Mpuuga
and the 3 NRM nominated commissioners. Wakitegedde kakati saawa eno Mathias Mpuuga Nsamba ebibye birabika nga si birungi. Webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako, atanaba kubanga osubscribing akikole nzije tubeere nga tweyongerayo.